one of the MP owa House of Commons yatweetinze n'agamba oluvannyuma lw'okusinkana Bobi Wine yatunnyonnyodde bulungi n'atulaga n'ebizibu ebiri mu Uganda kitegeeza abalaze facts yaleese obujulizi ne bagenda mu parliament ya Bungereza mu kakiiko ne bayisa sanctions wetwogerera Anita Among agenda kuddayo afuuke wa Black kasita omanya nti oyo Muganda musiru tetubawa butebe bwa maaso omuganda omusiru kati abaganda abasiru abali emmengo tulina bbala bakati ku time eno nga tubanja kabaka bwe bagaana omuleeta tumanye nti abo baganda basiru ne bane osanga omuganda omusiru aba n'ebisiraani tulina akakasajja kawunya akamwa konna kambala busaati bwowino n'okasibe tayite kanyuma nalaba ddiini libwo wanga omusiru atudde ne bebe ggulu atategeera nga wasanze abanyankole abasiru baba basiru kati labayo Museveni abadde n'emyaka 4 okusitula our tribe ogikuba abantu n'abantu otwagala for the last 40 years omusiru oyo addidde Uganda nedda ku ttaka abanyarwanda abafuga Uganda ddiini libwo wate basobola wadde mugulya nnyumba buziga ng'amaze okutta Bobi Wine muganda musiru twagala kukuba na kugoba baganda basiru aba bavumaganya abaganda abagezi abategeera civilization okutegeera n'okumanya kwatandika mu baganda. The question is abaganda abasiru bajja ddi bwe tunayanika bampuuga baddiini lubawa kubanga ddiini lubawa wajejemba ensesola okulowooza nti buli muganda ategeeranga ye lupweremye Museveni mbuggo gisula nze ngenda suula noponze bagu nkusobola gasiya kati jangu ddiini lubawa edi mutoto ddamu kuddamu musiru ono kati katuyingidde mu fight mesimanyi nti Uganda tulinayo ate abasiru be naleka nayo mu Kenya waliyo buloga yagambye mbu beewunyiza nnyo nti Emia San wa president CDF aina convoy n'emmotoka ezimutambulirako ezisinga CDF we Kenya ezisinga vice president we Kenya ezisinga ne president we Kenya obungi nenge gwanga fu Besigye yawakanya Museveni emyaka 2 Besigye terako wadde mukungu wa government ya Museveni kumuteyako sanction lwansonga Besigye yamutegeera ng'onoogoba dictator nga Museveni akolagana n'abazungu atunze ebintu n'abiguza abazungu osooka n'ovaako mu Uganda n'ogenda gy'asinga amaanyi n'omukuba Bobi Wine akikoze emyaka 3 bujingo kyayina yeebakanga ku makula mu motoka abbye balokole aganye okuzimba Pentagoni muyaaye ayagala kusuula abasumba banne nga Serwadda Kayanja Kirwasa kakati yagenze wa murundi bujingo nafukamira bwati bujingo namusabira nga bamukwata video nkusabira omukisa kubanga obena omukisa gwe bujingo ina mukisa kyokujjako okubba abalokole Moses Magogo bana yajja n'ebisirani kubanga kati babaniza Anita Among baba babaningiramu ne baawe n'abaana be omanyi nti Moses Magogo agenda kuddayo ku Buwarabu yakwananga kansooke kino nga sinadda kwa Mongi kansooke kino kijjawo engeri gy'oyogedde ku Mutanda inze kayebuzidde omunina emisaayeegi 4 taata wange Muhima is a subset of Banyankole Muhima mama we Munyarwanda kati mungoberere bulungi kino kati tukyogere bulungi kuba byengenda okwogera bikulu ku kyendeeta nina bajjajja bange ku saidi ya mama wange nga bava Busoga ogenda yiganga omusita mama wange Mumbejja taata wa mama wange muko nanyika wala tubula aliwo musajja oweruba atunda bwatu waluba mbusimanye God simanyi father spiritual yasama yagamba mbwawe kawala wonna kasubi takali akabaka tekuli kaina chapa nenga ikalira bono musiru naye nga munanga ayimira nagamba atunda ttaka jjajja wange azala mama wange we mwabamanya we kasubi wali wasimba taxawo era awo nekyemmanga nti toba bubezi nti oba oli mutaka oba oli mumbejja oba oli mwami bacha kati waliwo abalangira nga naye muli bawala nnyo ku Bwakabaka ngamba abalangira nti nekitaawo basobola muziika ekasubi mutobuzi okiwulira ekyenkugamba nawe kyengenda okwogera nze agenda okwogera nyina authority okwogera ku Banyankole
nina authority okwogera ku Banyarwanda, nina authority okwogera ku Basoga, nina authority okwogera ku Baganda. Kubanga gwe Dr. Nkwatampula nze Sava Nkwatampula. Ate nina ne authority. Nina no authority. Sava Lubowa ate. Anzi kati gwenzija koyo Sava munange. Nina no authority ate eyogera kuba choli. Kubanga my sister, elder sister, nze nalina kuba mucholi. Nerwa kubanga tata wange, mama wange gyasooka okufumbirwa. Omwami omucholi. Bayawukana nti mama wange yasalawo okugenda mu nsiko. Kakati ate oli omusajja n'agaana. Kwa musajja bawe yali wa UPC bwe bamu ku bannayini ba Uganda House ya UPC. Kati nandibadde mucholi. Yes, kati agamba wange atamenyi n'osolite egoogerako. Now kati ntandise. Ndyoke nziye ku Kyamonge. Kati mumpulirize bulungi nga nze Sava kati ngenda kwogera. Dokita, waliwo Abaganda abasiru. Dini Sewava y'omu ku Baganda abasiru. Sava si Sewava, Sava. Simanyi anti kakati ntya nnyo muyita Sava. Kyobola muyita Sewava. Kati kubanga newuunya kizibu nnyo kusanga Sava nga musiru bw'atyo. Dini Lubowa Sava y'Omuganda omusiru. Abaganda abasiru gye bali ye. Abanyankole abasiru gye bali ye. Ate matu ojje waffe mu Ankole nga wasanze abanyankole abasiru baba basiru. Kati labayo Museveni abadde n'emyaka 4 okusitula our tribe. Ogikuba abantu n'abantu otwagala. For the last 40 years omusiru oyo addidde Uganda nedda ku ttaka. Mu myaka kati kankugereze, we shall always respect Obote. Ne wankubadde yakola mistake mu bulamu bwe kulumba bwa Kabaka. Obote mu myaka 9 oba emyaka egyasooka gyali emeka oba 5 oba 6 gyafugira Uganda n'akoma ku myaka 9. Obote tumulabira mu bizimbe nga Mulago, Gombe Hospital, enguudo, jangu ku Amini. Amini yaleka Uganda Airlines ng'eyina ennyonyi ensukka mu 3. Okiwulira naddira economy ya Uganda n'agiteeka mikono gy'Abannayuganda n'ebirala ebiringa ebyo. Abanyankole waaba Munyankole, of which I don't agree nti Museveni Munyankole, n'aweebwa emyaka 4. Mu myaka 4 kyakoze kwe kuddira Uganda giteeka mu toyiye awaana abira ne litabani lye. Kakitegeeza talina kyakoze. That is the most stupid thing. Okiwulira kye nkugamba. Kati naye because ngenda kwogera ku Baganda nasoose kulanya kwennyonnyolako nze Sava kakati. Naye oli njagala nnyo muyita oba Sewava neme muyita Sava. Dini Lubowa be Baganda abasiru. Nedda walikoze bw'oteekako Savano. Kati Dini Lubowa be Baganda abasiru. Abaganda abasiru obalabira ku ki? Abaganda abasiru mwekamba buulire Dokita Museveni addira Abaganda abasiru n'abaleeta n'abagamba mugende mumpeere Kabaka obutwa munzitira abalangira munkolere bwe muti bwe kutuuka obbawa ssente abakanyugira magumba ku kabalaza. Dini Lubowa bamusindi okumanya musiru yagenze n'akubira Eddie Mutwe essimu n'amugamba nti ne batandika okwogera ne batandika okwevuma kubanga Katonda yava mu bantu abakolera Museveni n'ayogera statement mwenna gye mutaategedde. Oyo Dini Lubowa Sava yagambye nti gwe Eddie Mutwe lema kummanyira nze nagenda okujja mu kkomera nga ndi ku special order. Dokita oba okitegedde oli okugamba omanyi nti Dokita basobola kutwala eruzira ne bakusiba n'omuntu gwe bakusibye n'ekumba embega. Yagambye Eddie Mutwe kubanga Eddie Mutwe yabadde ku mbaga n'amuddamu Eddie Mutwe yatugambye tibannanga omusajja oyo mumulaba nti ye omusajja oyo gwe mulaba gwe bayita Dini Lubowa nti otyo yajja mu kkomera ne batuuka omuta n'agaanira mu kkomera. Kankubuuze Dokita wali olabyeko omuntu agaanira mu kkomera nga bamutadde? Dini Lubowa yagaanira mu kkomera kubanga baali kati Eddie Mutwe yatukolera ekintu eky'amaanyi. Baagaananga ba Dini Lubowa okusembera Bobi Wine nga Bobi Wine kubanga Dini Lubowa yajja ku mission osanga yalina obutwa mu ngalo nga ayagala kukwata mu Bobi Wine nga Bobi Wine akomera nga afudde.
kati Dini Lubowa kubanga y'omu ku baganda abasiru yabadde ayogera ne Eddie Mutwe ne kimusimatuka kubanga akolera sitaani. Obula kye nkugamba ekyo kimu abaganda abasiru be bano kyengenda okwogera nosooka ontunire kubanga nkireeta kinene. Abaganda abasiru be bano mumubuuza kabaka agenda ku Sebo kabaka aluwa ogenda omulaba ate ng'agenza kugula mu mipiira gya kika be baganda abasiru. Tuli mu kubuuza kabaka otunnyonnyola birala. Obula kye nkugamba abaganda abasiru bw'oba oyagala okulaba abaganda abasiru yibira wali emmengo obagambe bannange twetaaga kulaba kabaka. Mu kifo ky'okuvayo okubannyonnyola nti kabaka ali wano oba wuuno oba kino bwekiti ne bwekiti ogenda okulaba omuganda omusiru ng'agenze kugula mu mipiira gya bika be baganda abasiru. Soko simbeka kati awo amaba na Uganda tuweza okwaga ekiro bagamba byetoga tebiriyo netumuwe mmere yaffe ng'alya ku mmere yaffe. Dini Lubowa Ssaava ne bamuwa beyiro. Ekyo kye badde manyi okyerabise. Sobola kyerabira nze nasonda sente. Bwe bamuwa beyiro yakakadde bagamba yabalya miliyoni emu okumuta. Eddie Mutwe kati ate wafuukira ddala kaddeyideyi bw'otyo gw'omalamu amaanyi oli otya kasooke nkubuuze kuba tweddira gumu kulabira ddiini muganda sooka osirike siri mu kuyomba siri mu kuyomba omanyi lwaki nkukubidde Eddie Mutwe nedda ssebo oli kyali wange gwe nalimpa respect ey'amaanyi wali nakati okyagimpa nte nze tomanyi kitibwa kye nalimpa okubeera nawe kaakati lwaki atodda mu bantu n'olimba Eddie mwampa disente tudde kakati bino biri ofuriko mwampa disente kuliriza kimanyi ddiini nti twali tukusondera sente ne bamala ne bakuleetera sente kakati lwaki atodda mu bantu n'obalimba nti mwampa sente omusibe ayinza okumpa sente mu kkomera yalemwa kalema kyaliwa tomanyi kyakola Eddie kankubuuze Eddie listen Eddie so complete mpuliriza Eddie mpuliriza Sky Soldier mwana wange soko owulirize njagala nziremu bye nkubuuza toyomba kuba ate gw'oli mu kuyomba ng'onganya okuyomba okumbuuza biki ndikyoga alipooti siiti Sky Soldier mwana wange Sky Soldier mwana wange nze nali manyidde wanti ne Kalema ali Nairobi gy'asiraanidde mwe mweyogerera ebintu byammwe mali Nairobi abadde asoma nga era lendigeto TV yagiddukanya kati kantigamba oba badde tokimanyi njagala ombuulire ogenda kufulumya nonsense lwaki oba totwebuuzaako nti eno ninawe bakyali bange Eddie let me tell you this togali kado toyina simu ye let me tell you this toga sikaya akubuulira ebintu naawe n'ofulumya pulogulaamu mpuliriza Eddie mwana wange Eddie bw'obanga oyagala kujja mu bantu kulimba lwaki tojja nenkuinterviewinga gwe Eddie ojja nakabira ku seeti gwe kankubuulire kati nno neeno njirikodinze kankugamba amazima neeno njirikodinze Eddie kyagala odde mu kulimba bantu tonsonderangako yadde siringi 10 kyemanyi nti nalya capati y'omukomera that one I accept ate saasulako naawe nze eyali andabirira bamuyita semwogerere waali tolimba bantu tolina kye wali onkoleddeko mu kkomera tolimba twali tuzanya draft n'enkulekayo omusibe osobola okunsondera sente ate nze n'ensigalayo osobola okunsondera sente nze n'ensigalayo gwe n'ofuluma kyenkubuuza Eddie leka kulimba bantu nze nali nze tojjawo wulira tewalina yadde 10 mu kkomera tewalina sente wali ozijjawa mu kkomera Eddie sente wali ozijjawa mu kkomera nze najjawo sebo onu special order kasasiro twali eri omutwe omunene jawo yagamba najja mu kkomera on special order
mwe bantu mwe bannayuganda muwulirize waliwo abantu betutambula nabo oyo musiru yajja mukomera on special order yakutta muganda munne Bobi Wine yajja on special order wuliriza babadde ku ssimu ne Eddie Mutwe n'amugamba musajja gwe baakuta n'ogaana ofuluma tewagaana n'agamba ye kubanga muganda musiru ngaba ye ekigambo ne kiyitira n'agamba nze najja mukomera on special order obusiru kati okumanya Dini Lubowa muganda musiru ate ne yeerabira n'okugjamu akantu kubanga essimu yagirikodinze n'agitanga yeerabiddaako muganda musiru abaganda basiru gye bali ye abaganda abasiru beebo najja mukomera ku special order on special order nze ndi mwana wa mujasi on special order kitegeeza waliwo enjawulo ya order ne special order. A special order, that is a directive erina okuba eva from above. Chobola Museveni Dini Lubowa nembaza abo bonna obuba buguddemu alinga yalwala gundi nkumunye bugudde Museveni abeekwekweyaako bwekwekweya on special order babakozesa kutta baganda bannaabwe. Dokita gobadde dokita ffe tubeera wano we pay attention to details. Kati Dini Lubowa nze lwe nalinva ku URA yakeera neeyitanze Bebe Kulu ne Balamu. Kati tuba tumaliza meeting ne ngamba Balamu oba twakyava kuki ebiseera ebyo nga beetwala n'oyo musajja Dini ne mugamba ye gwe lwaki mwefuma ne Dini Lubowa nga nonzo ndowooza musajja opposition nanga keebuzidde bangambye omuvubuka oyo era kati namuvuddeko nali ngenda mukwata namuvuddeko konze wamuvuddeko wamutidde koyewa aba bantu bemuyineyo oli kizula be bakolera oyo akola state nalowooza Balamu annimba wallahi kubanga manya abainale mbalimba nalowooza Balamu annimba nangamba kayewa oli zuula oyo era namuvuddeko togenda kuddamu kundaba nga muvuma kasita baŋŋambye era Balamu taddangamu kuguulana na Dini Lubowa. Kankubuulire Katonda nga yakuvuddemu n'ebyamu byogera tubadde tetumanyi nti Dini Lubowa yajja on special occasion kutta Bobi Wine mukomera yali azze kutta Bobi Wine abaganda abasiru kwe kankubuulire gwe Roja okusanga omuganda omusiru nga Dini Lubowa osanga B omuganda omusiru eyatta Ssekabaka Muteesa e London bw'olaba engeri gye yafaamu weewuunya Obote gwe yayitamu nawa Ssekabaka obutwa Dini Lubowa Abanyarwanda ndi munyarwanda halfway Rwandi Abanyarwanda abafuga Uganda Dini Lubowa tebasobola wadde mugulya nnyumba buziga ng'amaze okutta Bobi Wine muganda musiru. Ngambye I have authority okwogera ku Banyarwanda kati nkiddamu Abanyarwanda abafuga Uganda ne bakozesa omuganda omusiru Dini Lubowa okutta muganda munne Kyagulanyi tebasobola namugulya wadde nnyumba Lubowa. Kyagulanyi abantu balwanira bannayuganda regardless of whatever tribe buli muntu ali bubi wagenda mu mambuka abantu bali bubi. Dokita okimanyi bulungi nnyo dokita atunuulira okimanyi nti we tugenda mu western region gye tuva dokita okimanyi ekiri mu Bunyoro tettaka lyonna eririko amafuta ery'Abanyoro omusajja agobye Abanyoro beefuutizeho yima agobye Abanyoro ku ttaka lyabwe n'amafuta baatandika dde ogasima baddira omukama w'e Bunyoro genda olabe kyaliko agula nnyama kati ku butya yagyegulira ye nyama jegulira. Yes, I'm a prince from Bunyoro. Yes, we are talking about the kingdom of Bunyoro Chitara. Eyali ey'amaanyi Buganda muyava n'atuuka ng'omukama kabaka w'e Bunyoro yeegulira nnyama ku butya. Kitegeeza baamuloga, kitegeeza baamuwenza. Nze namusangako ku Equator mu Serena nentunula bwenti nengenda omubuuzaako ne ndaba byayogera tebigatta kyovola twamukkiriza na ku mikolo kwogera. Yakwata obwakabaka bwa Bunyoro n'abuzingazinga bwati mwe kankubule dokita aba kyovola bwenfuna gaapu yonna wenjogera nkigamba bannayuganda nti Museveni abantu bakyasinza okubonyaabonya abawesitana lwakubanga
abantu tebakimanyi mu Western region teriyo mawulire n'abanyankole batyo byogera abanyoro batyo byogera buli muntu atyo byogerako mu Western region lwaki wobyogerako basobola okukutta nga Buganda wano tebutegedde gwe Dr. kati awo oli mu Buganda eri ewaffe gye tuva eyisingiro abaana abali obubi batyo okubyogerako Museveni asinze kumanya banyankole. That is very true. Yeita muhima omuhima owawa kati ekibuuzo Museveni waaba Kaguta ya muzaala nga wagamba Musikaguta lwaki yakulya waaba byanyima lwaki yakulya waaba byanyima kirabika nyumba yali ntono ngeri yahawa ngate Amos gwagamba taata we batulaga ennyumba yiri ekibuuzo lwaki Museveni yakulya waaba byanyima Museveni oyo yakozesa we yatuuka mu Western Uganda yakwata abanyankole yakwata abantu bayo n'akwata abanyarwanda bayo abakuliddeyo abanyarwanda ba native ba Uganda yabakwata n'abafugaza bwati ekigambo noogu mwe bakubanga temukimanyi bw'ojja ng'oli munyankole mwaba abasajja bamuhoozi ba Museveni wakugamba noogu wennyonnyoleko yes asegedde oli munyarwanda naye munyarwanda mu ssaako ki bw'oba togwa mu ssaako yaabwe walaayo omulimu tojja gukuna bakozesa baganda basiru Dini Lubowa kino nkigamba kati nze unofficial spokesperson wa family ya Bobi Wine olutalo soko olujje ku Eddie Mutwe kinyozi na bodyguard kati muleke lumba Eddie Mutwe mufeeko okumanya Dini Lubowa oli muganda musiru watuse n'ogamba nti ogenda ku bannange Yesu Mukama Dini Lubowa wagambye mbugwe gosobola okusuula nuupu igwe Dini Lubowa gwaina akanyuma akamu oyina akanyuma kamu bwe kati gwe Dini Lubowa n'omwana eyalwa Dini Lubowa n'emusika sakusinga obunene n'emusika sakusinga okunyirya gwe Dini Lubowa bana abafuga Uganda nga bakwekweyako bwekwekweya gwe Dini Lubowa osula nuupu gasiya ne banaye osanga omuganda omusiru aba n'ebisiraani tulira akakasajja kawunya akamwa konna kambala busaati bwowino n'okasiba taite kanyuma nalaba Dini Lubowa nga omusiru atudde ne bebe guru atategeera two stupid people elder people nga batutte bebe kuru ng'ali mugamba omanyi kakubulire ddene oyo Bobi Wine talina experience kujjawo bizibu bya Uganda kati lwakubanga ali abulya Dini Lubowa omusiru kati omusiru yabulya musiru munne ekibuuzo singa twalinawo Solomon Serwanja yandimbuuziza oba dokita oba yandimbuuziza bebe kuru esegeza nawe okkiriza nti Uganda ina ebizibu kubanga the issue is yagamba nti Bobi Wine talina experience ejjawo bizibu naye President Museveni yabisobola stupid kwegamba omusiru bebe n'omusiru Dini Lubowa beegatta bamu bonna baganda basiru oli awagira Museveni emyaka 4 naye agamba mbutasobola kujjawo bizibu bya Uganda ate gwowagira wa myaka 4 si yabireeta abaganda abasiru okusanga omuganda omusiru osanga bbi ku kkubo n'okwata omusajja nga Mpuuga yali mu DP nga talina wadde kakiiko kali akulembeddeko Mpuuga yali mu parliament nga tebasobola wadde muwa bakasi moneta chief whip nga tebasobola pumuwa moro oluzungu lwayogeranga ensi temumanyi Bobi Wine n'akwata omusajja ng'agamba bambi omusajja aluddemu bambi omusajja kubanga ayogera oluzungu asiba amataayi stupid kumba awadde omuganda omusiru Mpuuga ne bamuwa one leader of opposition 2.5 years n'amaana ne bamuwa commissioner naye kubanga muganda musiru n'alya Bobi Wine olukwe Sava original sebo kankubuzeko ekibuuzo magezi ki ge wali wadde mukulu Dini Lubowa kwecha Savo kimujje munnange kankubuulire abaganda abasiru tulina bamulekayo abaganda abasiru tulina baleka batyo gwe kankubuulire teri muntu yali akoledde musajja abo bagwira ba Museveni ng'otegeera ng'oli muganda oli mugezi mumbuulire Gaya asula lungujja bamukozesa okubega Bobi Wine
okumanya abaganda abasiru Dini Lubowa tebasola de muwa wadde milioni 5 mulundi gumu abaganda abasiru be bano basajja mivule ali ku peroro waddamulira milioni 3 buli mwezi aliye yagamba omanyi nalunda akamyune kazaale ente kati ente eva mu liita 10 buli lunaku kakati ente eyo egenda zaala embuzi abaganda abasiru nebyayogera nga tebikwatagana genda wa nkuwa abaganda abasiru kati labayo Eddie Kenzo omanyi woba okola 10,000 n'oterekako 15,000 n'olyako 2,000 no saving 3,000 simayino abaganda abasiru gwe bakunganya ogenda balaba aba abaganda abasiru abatono baswaza abaganda abagezi who are the majority kwanga abaganda abasiru be bali awo bokana gwe n'ongamba ate mwatuje bali Masaka judde abaganda abagezi abakoze sente omanyi obugezi n'okusoma byanjawulo oli asobola okubanga yasomanga mu ssiru gwe n'ongamba Jomayi yasooka okudiringa wano mu ttaka okumala emyaka kala 3 nti naye bamubanja milioni 800 bamudeclarinze bankruptcy Jomayi muganda musiru tilwasa kakati yagenze wa murundi Bujingo nafukamira bwati Bujingo namusabira nga bamukwata video nkusabira omukisa kubanga obena omukisa gwe Bujingo ina mukisa kyokujjako okubba abalokole Bujingo China yebakanga ku makula mu motoka abye balokole aganye okuzimba Pentagon muyaye ayagala kusula abasumba banenga serwadda kayanja murundi yekana oburundi abaganda abasiru wali abaganda abasiru nga bavumaganya abaganda abategeera let me tell you abaganda abategeera the majority chovola abantu bonna civilization mu Uganda bajabiranga ku baganda netufunya abaganda abasiru abajja mu kamera ngoyagala kulaba omuganda omusiru muleka sembere Museveni bojjo mulabira obuganda obusiru Tamale senior lumu yagamba nti waliwo omusajja yali ayogera mu maaso ga Museveni naluma bwatembwa omusajja yagamba nze kola wano president nze obwavu bunuma nandewe yange erimu ebituli namwe erimu ebituli tikankulage naye yambula bwati sebo tutwambulira omuganda omusiru mukulukaye waliwo omukyala wana aliwo ngobayita yes waliwo omukyala gobayita Joyce na muddu linya lya Kiganda nnyo nenga Joyce ebito birimu. Thank you for watching live from London. Kaye neda toja kupaganda ngazina twagala tumale Dr. Eno show nga tugobya abaganda abasiru nga tubanise tubalaze ensi baleme kuvumaganya abaganda bagezi abaganda abasiru atoge no kunonyereza abaganda aba abasiru ngojja basanga nga si baganda nnyo Katonda mpuga ali mukoza nze golaba nave gundi twamala kuvayo kugamba nsi mpuga okugaggawala banonya abaganda abali mu universities muri okutegeka amadda ga Kabaka mu 1993 my family was part of it ne bajja bampuga Makerere ne Kojja Segona ne bajja mpuga ne bagaggawala nga balowooza beesika kwaba bava muno basondanga sente bamulwana nga bazikwasa bampuga ne Mayega kati abo bampuga ne babba sente za Buganda kubanga baali balowooza beesigwa mpuga agenda okuva mu mbaga ya Kabaka nga mugagga bamayega nga bagagga bagagawalya mu bubbi ne babba sente za okiwulira kati olaba mpuga nga avaayo agamba omanyi nze nali mugagga wali mugagga tulageeyo omusiri eka 5 kitaawoze yayina ebyo birimbe basiru waliwo agambye oli mutuufu nnyo ssebo twagala kukuba na kugoba baganda basiru aba bavumaganya abaganda abagezi abategeera civilization okutegeera n'okumanya kwatandika mu baganda. The question is abaganda abasiru bajja ddi bwe tunayanika bampuuga baddiini Lubowa kubanga ddiini Lubowa wajejemba ensesola okulowooza nti buli muganda ategeeranga ye ddiini Lubowa mu audio gyakubidde ddi mutwe yekubye yegalisa omanyi wokolera sitaani Katonda akwanika nabagamba nti nagamba gwe Dr. Hebwa kino ekintu abantu bakijja kunze ti Bob Wine osobola mujjako omukisa oba ekikolimu okijjukira era kati ntanso biraba okimanyi nti nno
okimanyi nti nno omuganda Dini Lubowa ebbanga lyonna lyakoledde Museveni n'abega opposition n'agezaako kutta Bobi Wine mu kkomera asigadde asula bubi asula ku mwala erungujja yenna alinga yalwala endwadde nnya mutunuulire nefesi yeevaako bwetevvu bannange neewuunya abaganda abasiru tuboole abaganda abasiru tubaboolere ddala tubejjeko tubaanike mu nsi baleme kuteeka picture mu nsi muntu kulowooza nti buli muganda alowooza ngaabo kati Mengo tuli mu kubanja kabaka abaganda abasiru bagenda kugula mu mipiira gya bika tuli mu kubaka banaye kabaka mutulage Arua ngenda kugulawo mipiira gya bika ngenda kugulawo chobola bana abantu bajizize abaganda abasiru akwata omutaka wa Buganda nga Mengo namusindikira amagye ne police ne gamukuba ne gamugana okuyingira be baganda abasiru Dini Lubowa, I want to challenge you. Ngawe ne challenge nzori Kayanja. Simanyi Calvin Kayanja yagambye mbu simanyi bakutte. Ne mugamba muwadde milioni 10. Bwagende kata nadda nga tebamukutte. Ngenda muwa milioni 10 kwe kuli air ticket hotel gyagenda okusulamu. Oyo omuvubuka Calvin Kayanja bamunonye kata, bamunonye Dubai, bamunonya buli wamu. Kubanga ddira abaana ba Uganda n'abatunda akola human trafficking. Company ye teriyo wadde mu ministry ya gender. Nze nabera nga ministry ya gender. Nakubidde director Wandera tagimanyi. URSP tagimanyi. Wabula ina y'abasirikale kubanga batunda abaana ba Buganda kata. Topola awagira nnyo Muhoozi ne Bujingo nga bwe bali ababbi. Oyo Bujingo nga nteeka emikono. Oyo Bujingo. Ku bwenzi n'obubbi bwaliko. Ti Bujingo ate eggulu lyako omuliro. Ti Bujingo ate emikono. Abaganda abasiru tulina balagansi kati ogamba oti nze nagende Nairobi okulaba yeekolera n'akwata ssente ze na ngulira embuzi Lusanya Lulamba okuva ku hoteli yeekolera we yali nakwata piki kubanga okuva Nairobi nze flight yali endeka ne banvuga kilomita nga 10 nezo okuva we bali Nati nga jam okubiti nga jam na ina oh yeah I get your point na yekugamba wogamba yekolera nti ali bubi yekolera ali n'omwana we asula bulungi alya juzi honorable Rutamaguzi yagana amukyalira ani nase mu America mama Julie omugaga Julie Boston bani bagezezaako okulabirya abaana abo nagenda agamba nti kale mali Nairobi ali abona omusajja nga agenda kusoma omanyi doctor abantu benare mbamanyidde okulimba nti agana najja nagamba abantu yekule wuli abona gundi ali wali abona kati olaba wenjogedde wano koyo fala asobola okuvaali nagamba wisdom ali kino doctor omanyimu omusajja awo blogger doctor Wanyisewo waliwo gayi awo blogger kyasinga okukola kugamba abantu mumanyi wisdom twali tubega naye nga ye bamuteeka okubega Nyanzi yamala ebbanga nga mpita ewuwe nakikola kagenderere nze bukya natandika okuba gavumenti nagaana okugenda wa Bobi Wine ate nali ngendayo by then n'ebifaananyi sigenda muwadde wa muganda Bobi Wine naye bajja ewange kanayogera ekyobusiru mbu bansindika ewa Nyanzi nengenda ne mumaka ge nga sigayingiranga namu Dini Lubowa kati fight jije kwedi mutwe kasita wakutte kwedi mutwe ate nga nze mwogezi wa family ya Bobi Wine edi mutwe bodyguard wa president tujidde wano kati bali baveeko tujidde wano ate tandika butandisi njagala ojjeyo wino wammwe gwe mulimbalimba simanyi kino gwe Dini Lubowa ngenda kukuba n'obwo obulevu n'obusiru mbukujjemu gwe Dini gwe wagazaako okuyimba ne bigaana olina endwadde nga 10 Abanyarwanda ba Museveni bewatibako tebajja kuyamba kubanga I know unless a Munyarwanda who's a Munyarwanda a native Ugandan yoye kali mu amagezi akasolo kuyamba gwe Dini Lubowa n'abo abatufuga abo nga balina ensinye bavamu kale bakusindise mu kkomero te muganda munno
abaganda abasiru eh ha omanyi lwaki sirikiriddemukko wali omusajja bamuyita Jose Kamya agambye nti no bwavu buluma Uganda things of that kind nenga mwena baliko musharingeko bana mbagambye nti no kwetu don't be so surprised nti tujje tuzona kolaleero buddo bwekiro nti kaye anga bwaberanya bye nebyakwasaganya bingi kyanti no tuze kalero bit late ekimanyi eyo mu Canada abali mu America abali mu Bungereza obudde bukyali sound webe kubanza kudde disanjaga bali bandabe nti wendi kwa basoro okujja okunti babaloza siriyo webe sound ejirange wawalo ngamba nendi kalawo it's very okay nenga Jose Kamya Sam Food ne Joyce ne Sam Food mulaba kaye ali ku milkshake inze sijja kubigumikiriza so nange bape ku milkshake kaye bagambe ono Serwadda Mariam Muzana Dr. Yambe mujja kuddamu video mugirabe emisana tuli ku baganda basiru era abaganda abasiru tutandikawo campaign obanika kasitomanya nti oyo muganda musiru tetubawa butebe bwa maaso omuganda omusiru tumwa kati abaganda abasiru abali emmengo tulina bbala bakati ku time eno nga tubanja kabaka bwe bagaana omuleeta tumanye nti abo baganda basiru abaganda abasiru nga wasanze omuganda omusiru osanga bbi yeddiini lubowa ng'oŋŋamba eddiini lubowa nti olekewo omuganda munno ogende wa muhoozi omukole gwe ddiini lubowa ogenda kufa wano abo abalundi baleme nakuyamba wadde neti kubanga oli muganda musiru olaba baleseewo lwasa abadde ababbira golodi akaaba kati gwe ddiini lubowa bakolera ki obayamba ki oli muganda musiru tulina kwanika tukwawule mu baganda abagezi kubanga oli muganda musiru abaganda abasiru alekawo ebifo ebitiibwa Bobi Wine jamutuusiza n'akwata $5,000,000 oba muganda musiru y'empuuga abaganda abasiru Abedi Bwanika avaayo n'agamba nti Bobi Wine gwe mulaba ayambadde mulaba ey'empale gy'ayambadde bottom etegeeza bisiyaga muganda musiru ayina maana atugamba nze maze emyaka 2 nga ngenda mu America ani yagamba nti buli ayambala bottom aba muli bwa bisiyaga Abedi Bwanika kiyagamba oba muganda musiru omuganda omusiru ya Abedi Bwanika bali twaddeyo kagundi ka brain memeta nti tubateekeko wano tubapime oli muganda kikaaki anti omuganda omusiru omuwulira mu njogera ffe twakula dokita nga bw'otambula ng'olya ne bagamba omuganda tatambula ng'alya bakulaba ffe twasibanga omusiru nga neegukuluma gutya muganda tafuka ku kkubo nekati ba Kampala buli kisenge kyennyini n'ekya Serena kijjuddeko enkali lwa nsonga abatufuga bante wosanga kati gwe ng'amba muhozi omusiru ogumulumye ng'ali ku Serena nga lwaki tafukira bisenge nga toyo eri mayiro kubanga eri muntu afuka buli wasanze ku Serena waliwo n'akapande don't unite here ffe twakula nga tugenda mu Shimoni tugenda eri ku Speak Hotel nga tewali bupande bulaga don't unite here lwaki ku mulembe gwa Museveni ku gw'abalunzi b'ente obupande bwa don't unite here bungi busiru ddiini lubowa I challenge you wagenze n'oyasama nti osobola okusuula nuupu ddiini lubowa I challenge you wagenze n'okanga munkwate empola ngenda kujjayo ebyama yasamira muli olinganga bijjeeyo ddiini lubowa bakuwaana jjayo ebyama bya nuupu by'ogamba by'oyina gasiya abaganda abasiru damulira wali owa Ssemwa ye yabateeka ku payroll omuganda yekka gwe yawa ssente buli mwezi gwawa ssente nnyingi $3,000,000 basajja mivule oddiini lubowa baleka bamwana $3,000 buli mwezi muganda musiru omukulu Serwadda agambye yes Serwadda agambye wano nti kirabika nti oba basiru tubaveeko baagala kulya naye tebafudde ku ggwanga lyabwe Buganda ne Uganda at large ddiini yalya twamanya mbunno lumbuye ali ggulu
Dini Lubowa yakeera n'agamba abantu nti Lumbu yali ggulu. Tibamulese okuteesa n'essale. Muganda musiru. N'agamba nti Lumbu yali ggulu. Era bamuji atuuse namuteeka mu helikopita ne bamutwala ewa ssale era ali mu kuteesa na ssale. Muganda musiru. Abaganda abasiru. Ng'omuganda yasiruwadde baba Dini Lubowa osangamu ekitole kya bbi. Kati Dini Lubowa asula Lungujja mu ghetto apangisa agenda mu Dini Lubowa tamanyi na flushing toilet apama mu toyi zino ezakalina ezibeera ebwayise empanvu naye ayima ali ku toyi n'agamba kangende nzite Kyagulanyi. Muganda musiru. Dini Lubowa yenna fesi yaguba evaako evvu bweti wangala Dini Lubowa osolo gamba ye mulwadde mu kifo kya gundi. Omanyi nti Dini Lubowa nga mutaddeawo ne Ssegirinya osolo gamba bonna bayi. Ssegirinya ali ku cupa amaze omwaka mulamba Ssegirinya bamujjanjaba. Ne Dini Lubowa tasinga Ssegirinya kunyirira. Ssegirinya amaze ku kitanda omwaka. Bw'omuteeka ne Dini Lubowa okumanya yaguba. Ssegirinya amusinga okunyirira. Muganda musiru. Dini Lubowa. Abarundi abakozesa gwe Dini Lubowa tebali kwagala. Abarundi abakozesa Dini Lubowa n'ono yagala okutta muganda munno Kyagulanyi. Toli baako ky'omusinga oli musiru. Olimbwa oli musiru. Bring the fight to me. Sagala ojje na bintu bya kisiru ebyo bye nawuliddewo. Ekirungi wagambye nti wajja ne special assignment mukomera. Njagala Dokita ombuulireyo omuntu gwe bata mukomera nga mubadde kitalya. N'ogaano difuluma. Owulire Ddi Mutwe kyamugambye ti Dini baakuta n'ogaanira mukomera. Dokita basobola batya okukuta n'ogaano fuluma. Kubanga ayita nabakuwa Bobi Wine butwa. Oli muganda musiru. Kati eno part 1 eya Dini Lubowa. Njagala era Ddi Mutwe toddamu kwogera ono musiru mutulekere. Ono musiru mutulekere. Ngenda kusuula nope. Nze nina ebyama. Ngenda bakubanze gasi yagendera muri we n'olinga yalwala nkumuunye. Akasajja obuuso bwa Dini Lubowa wano obuuso bwalwala hepatitis B ekyenyi kyalwala ekiwaluko bonna wakatunula bootize n'embiri ziri ku ngulu kalinga nga akalwala kwashako kalinga akana ka street kaganda kasiru tokubye nnyo Dini Lubowa gwe katunulire kwata Dini Lubowa omuteeke wano okwate ne Ssegirinya wano. Ssegirinya amaze omwaka mulamba n'ekintu mulwadde naye asinga Dini Lubowa omulamu asiiba eri erungujja muganda musiru. Kyova olaba ne Balamu yagamba nti osula erimu olinaanye emyalo oli kasiru. Okolera Balamu asimba zi hoteri afuuka minisita gwefuula mbumbo nze ndi mugezi temusiriwaza bantu. Okolera bali babinyaapu okujjako bajja kuwolongose nga toyi zaabwe gwe Dini Lubowa. You are nothing. Dini Lubowa mbunawe osula ennuupu. Nupu aleme Museveni mbugo gisula. Nze ngenda sula nopo nze. Bagu nkusobola gasiya kati jangu. Jangu Dini Lubowa. Ddi Mutwe toddamu kuddamu musiru ono. Kati katuyingidde mu fight. Mesimanyi nti Uganda tuyinayo ate abasiru be naleka nayo. Gwenna singa mbadde Uganda nandikulumbya awo erungujja ne kamera. Nentandika kati kuvuma buvumi. Gwe mbirizi bbiri Dini Lubowa. Kasiya. Tugenda ku kirala oba tukigalewo kati nkulinzo ddemu yasame. Nedda. Sophie webale nnyo okubeera. Olangambye Dr. Askikaye, why is most of the useful idiots are from Central? Bana. Dini Lubowa si useful idiot. Dini Lubowa is a useless idiot. Dini Lubowa si useful idiot. Dini Lubowa is a useless idiot. Chasobola okukola kyokka Muhoozi kyasobola omuwa. Muhoozi kumwesanguza. Dini Lubowa okuteeka ofesi ye bw'ati Muhoozi n'agyesanguzaako. N'agikubye nnyo. Ati kubuulira gwe Dini Lubowa bw'oti ne sayidi eno. Muhoozi kyasobola okukola nga Muhoozi atamidde. Kuddira ofesi ya Dini Lubowa gyekwekweyaako kubanga etunulanga lujjuliro. Bagirabe. Mbona ali bw'ati n'embiriizi ze. Konna kali kati.
kalwala kwashako muno kalwala oba kasula ku bitanda bya nkoma kale kati ngenda sura nno ini rubowa tolisobola kyosobola okukola mbu nze njagala interview ne Bobi Wine gwe kisirani ekisirani tekyegattana mukisa gende wa Bebe Cool mwena musiriwalire ngoye muli basiru kakati nkubuulira gwe Dini Lubowa kati tuguddewo ezo gundi zobadde olumbamu Edi Mutwe katudde mu zino gwe Dini kaye kambuzeeko tetuganyi kati nzikiriza nti Dini Lubowa aina ebyamusobako aina ebyamuyitako aina muyava mu mbeera like any other person. You as a person, because nze nina level kwenkuteeka esaawa zino ennaku zino you're not a Ugandan just by proxy. Oli muna Uganda, oli mulangira, oli mumbejja, osimanya, oli sava bino bino. You're combined together is me. Kabola omusiri yamudde n'agamba mbu agenda kunziza ekipapula kye baleese kuliko abatuuze ate okumanya abantu n'otaako ne Brenda Nakato abadde ne passport ya Canada emyaka 15 dodo baani addemu ku magezi bw'abanga alina ebyamusobako nga kino kaakolere nze ndabula Abaganda mwenna when you work for Museveni you become a useless idiot. Nalinda byeko omuganda ajja okutuula bwati n'afuluma bwati ne bamugeya buli muganda gwe kati kankubuuze bwe kiba kituufu nga Katikkiro akolera Museveni golooza abanyankola abali mu State House n'Abanyarwanda n'Abarundi olowooza wafuluma bwati bakola bati basigala nga bamugeya baga kale omusajja oyo kale bannaye omusajja bamuwa obwa Katikkiro kale aliddemu olukwe munange yabumuwa babasekerera golooza mpuuga Museveni taseka oba naye Abaganda babaki kale Bobi Wine yamuwa obwa leader of opposition kale alina budget ya billion ezitaka wansi wa 3 buli mwaka azze wange muwa obwa minister nga muwa million 2 Abaganda nga wasanze omuganda omusiru osanga B osege amanyi oyinza okwogera ebigambo n'ogamba bannange kiki tutuuseeko kino kati nekwa reflection nenga ebyaddala of recent inze kinewunyisa ekimalako amaanyi wetuli mu Uganda tuliko revolutionary politics wenkyukakyuka ebintu bikyuke naye ate oligolaba n'ave n'agamba tebijja kukyuka because of ABCD oyo mu B oyo abba ssente naye nga muganda munne yamwisaamu eggaali ate ffe abatali Baganda ne tugezako okuteekako embeera tetwewuunya tuyambagane Dokita operation etandise buli muganda omusiru tugenda mwanika alimevumaganya Baganda bagezi gwongamba otya nti nno Dini Lubowa yakera n'agamba tirumbuye bamuleese eggulu mu helicopter nga lumbuye tajjanko ggulu ne musigala nga mugoberera ekyo ekirerya kati nkulinze Dini Lubowa fight gireeteko eno nagenza okulaba nga osumbwa bodyguard wa president wange nadde sijja biyingiramu neko osumbuye nze mwogezi wa family ya Bobi Wine official bw'osumbwa bodyguard oba okutte kunze nadde nyina okuba kati gireete oli musiru omusajja yeekolera asula mu hoteri ogale nti abonaabona oli musiru nti bannange ekyokubiri njagala ompeeyo party right now egezezzaako okuyamba ba foot soldier genda mwenale molabe buli omwaka abo genda mu DP okujjako Mawu ne kali akasajja ke batwala Miss African gundi akatunda kati genda ku UPC olabe UPCH balina na flat number bagipangisa ne mutabani w'obote yagiteekako amagye ojje mu NUP olaba abaana be bagezezzaako okuyamba Dokita tugalewo tuve ku bano tulaze aba mmaliza program eno ngamba buli muganda omusiru tutandika omwanika buli muganda omusiru aleme vumaganya Baganda abagezi kubanga omuganda omusiru ab'omu n'alabisa Abaganda balala 10 nti basiru Abaganda abasiru tutandika obbalabisa Dokita nze nkusiibudde jindako wamu intro katono
bwe tugenda okukola ku program ndowooza endala ku lw'omukaaga Mukama nga mubezi waffe. Anita Amongi bamubaninze. Anita Amongi ekintu kya Anita Amongi omuntu akyasinze okusula nga akaba era ndabye ebifaananyi kati nga atandise okwesembereza omuwala gwe bayita Pia Pound. Moses Magogo oba naye yajja n'ebisiraani kubanga kati babaninze Anita Amongi baba babaningiramu ne bbaawe n'abaana be. Omanyi nti Moses Magogo agenda kuddayo ku buwala bwe yakwananga kubanga ati kati zino ensi bwe zikubaninga bwe babaninga Anita Amongi eba the whole family n'ebyobugagga babikutte. Nabagamba ekintu eki Museveni ayagala omunyankolo okuyingira mu gundi speaker tayebwa Anita Amongi naye kisiimula bamumaze. Ekyokubiri okuwa highlight njagala njikole nga program namba lwakwatwadde twogerako no musiri. Nalaba omuntu ng'agamba nti Bobi Wine atambula mu nsi zino talina kyakola era n'agamba nti okutambula mu nsi z'abazungu tekugasa. Now ekibuuzo we twogerera bukya Bobi Wine ajja okwesimba ku Museveni abakungu ba gavumenti ya Uganda bangi babataddeko envumbo nga tebasobola kuva Uganda okujja nga bagenda Nairobi. Ekyo kimu abaana baabwe n'ebyobugagga byabwe kitegeeza ki nti abalala abandisse banna Uganda batandise okweraliikirira. Bobi Wine we yajja okukola ekivvulu yasisinkana nabagamba ba MP ba House of Commons mu Bungereza waliyo parliament bbiri. Waliwo kye bayita House of Lords, waliwo kye bayita House of Commons. Parliament zaabwe ziri ezo bbiri. House of Lords mutuulamu Munnayuganda one bamuyita Center mu Muganda wa Kayanja Bishop Center atuula mu parliament bayita House of Lords. Bobi Wine we yamala okukola ekivvulu n'aba ne meeting y'aba member of parliament ba House of Commons n'abanyonnyola. Waliwo be bataddeko envumbo be mutamanyi naye ekisooka speaker Amongi kaweddemu. Kati ensi gyasigadde okugendamu yokka bagiyita Bukeddeya eri gye yazimba ekiyumba ekigenda okufuuka ekigundi ekisiko. Okiwulya kitegeeza ki ku struggle nti abantu abantandise okubonyaabonya bannayuganda batandise okweddamu. That's one. Two, omuzungu eyali awagira Museveni atandise okulowooza thinking twice. Oh yeah, maybe. Besigye yawakanya Museveni emyaka 2. Besigye teyaleeterako wadde mukungu wa gavumenti ya Museveni kumuteerako sanction lwansonga Besigye yamutegeera ng'onoogoba dictator nga Museveni akolagana n'abazungu atunze ebintu n'abiguza abazungu. Osooka n'ovaako mu Uganda n'ogenda gy'asinga amaanyi n'omukuba. Bobi Wine akikoze emyaka 3 down the road. Golowooza bateerako speaker w'ensi eyo sanction. Golowooza kibawala nnyo okuteerako president w'ensi eyo. Already the speaker yaba second in command. Kyenkunnyonnyola kanolaba oli n'omuga lengera embaata lengera empuuta n'agamba Bobi Wine omanyi wagenda e Bulaaya aba agenze Bulaaya n'atambula n'agula. Nalaba kojja wange Frank Ashumba ng'asesemera ku gundi ku radio fone nga ebisiraani by'ekika byonna byagenda mu Frank Ashumba. Kati Bobi Wine aleetedde kubanga one of the MP owa House of Commons yatwitinze n'agamba oluvannyuma lw'okusinkana Bobi Wine yatunnyonnyodde bulungi n'atulaga n'ebizibu ebiri mu Uganda kitegeeza abalaze facts yaleese obujulizi ne bagenda mu parliament ya Bungereza mu kakiiko ne bayisa sanctions. We twogerera Anita Amongi agenda kuddayo afuuke wa Bulaaka. Agenda kuddayo afuuke wa Bulaaka. Ate lwaki? Anti atya golowooza okwerusa tosobola kujjamu kansa balina mujjanjabira mu nsi z'abazungu wano. Bungereza we kuteerako sanction kitegeeza America biki byonna baba bakutaddeko oba tolina gyodda. So program ya Amongi ndowooza tugenda gikola olunaku olw'omukaaga. Tugenda gikola ng'eri yokka era ng'eri yokka discussingira ebisigadde byonna. Naye nga Serwadda amu ne Zapita n'abasigadde
Inze sijja kuva mbuliri saawa zino mu Uganda. Nga mwe muli mu North America. Muli ku evening tea. Inze nesigala mu mpewo. Kaye ebintu bino mbiga lwaki mbiganye. By the way nasigambako mukwano gwange nti kai mu kifo ky'okuwemuka oswala. Okitege ba mu kifo ky'okufa oswala. Kai inze programu bweti esomesa abantu baleme kuddamu kubeera abasirusiru. Ongambe tukole programu gambe sina data. Amasanyezi gawedeke plate kuli enedda. Bana Uganda. Kanko ole bana Uganda bwe nabagala okwagira programu nga zino enamba ya Dr. Yino waneberawo ahebwa Roger mumuwagire. Mutegedde nti bali badini libo abefuulanga opposition bakolera mu 7. Abafuga Uganda si bana Uganda. Muwagira abaana nga bano kyetagisa data obazukusa nabo nyinyi otunoonya. Muwagire channel zino video eno jongereyo. Mukubireko Dr. Hebo mugambe kitwala kitya. Muwe emitwalo 5, muwe 10. Tugende maaso. Mpola. Simple as that. Ekyokubiri gwe ani engalo zange zino ziraba. Zirinya. Saagalo yo musiru dini libo manya tugamba nti tubonaabona. Tagamba nti no kaye namulabye abonaabona n'engalo. Simanyi oba zirabika bulungi. Temuli mbabavu zizo. Omanya okwetulwaza tajja ku live n'agamba oyo kaye ali ku street abonaabona zizo. Nawe dini libo watulagayo engalo zo bwoti. Zizo. Esawa nyambala Patek Philippe. Kakati kambuze. Kotegere sente zaayo. Betugamba diri tumucha nedda. Twali muchazi zako nedda genda tugamba ki. Kaye mubbi. Gwe katumulekeyo nze mulinze namugambye eno kati fighting yingiddemu. Nze an official spokesperson wa family ya Bob Wine. Kokutte ku bodyguard we kat have entered into the fight. Simple as that. Tuyena kuddamu doctor. Mbasibudde naye mwagire channel zino, mwagire doctor. Abaganda buli muganda omusiru naddala nga ali mu byabufuzi mwogereko tumwanike. Temulekera okubanja kabaka. Mubaswaze nga bazze ku mikolo. Ebyo bye mugamba mu abakungu b'Emmengo wano. King Charles yalwala cancer. Naye buli lunaku batu update emirundi nga 6. Kati yekyusizza. Kati ayogeddeko ne mutabani we. Kati agenze n'alya breakfast. Kaakati azze wano. Lwaki kabaka wa Buganda ne tutwala omwezi mulamba nga tetulaba? Kabaka nga gwe Katikkiro tu update ku Twitter yo. Mugenda tujja emizate mumale mutuleteko entondo. Mugenda tujja emitse basajja mmwe. Nemwe kamba buli muganda kuddawa. Mulidduka ne mu 7 mwe basajja mmwe. Eno generation ndalamu bye mbadde mukola tebiriyo. Nze mabulidde. Tubanja kabaka ogenda kugula mu mipiira. Mwaki mutusiriwalirako? Mukabaka tebalina mugamba waliwo abalangira n'abambejja abaana be bazaala be balina okwogera oli musiru kasiya. The king of Buganda omuyisa kabaka wa Burundi. Kabaka wa Buganda ne waba agenze mu Toyi. Tulina okufuna update. Ti leero yagenzeko mu Toyi. Leero anaabyeko. Bw'obeera kabaka toba kabaka wa family. Oba wa kabaka we. Omusajja yatugamba mbu kabaka alina abaana be. Kabaka alina abambejja. Kabaka gwe musajja totusirwalyako jja tuleeta entondo gwe musajja gwe. Eno video yale badde mu Kabaka wa Bungereza yalwala kansa. Buli lunaku genda ku Birmingham Palace page, genda ku page simenye. Newe yekyusa kugamba. The king leero akyuseeko ko bulungi. Leero ayogeddeko n'omuzukulu. Leero zibadde essaawa 4 n'asekamu. Gwe ŋŋambe kabaka wa Buganda gwe nemmwe basajjamu ab'Emmengo mugenda tuleeta emize. Era mubeere n'agamaje. Nze mbabuulira kabaka wa Buganda n'alwala n'agenda Germany nadda ku bisaayi bamukutte
temutu updatinga hayi mutusiwaliako tuli mukwogera mwagala tujja ntondo bagala tusobola okudda kwezo TV zammwe eza free man ze mwatulimba nti yakabaka ne mwegaggawaza mutunze ettaka lya Buganda lyonna liweddewo mutunze ettaka lya Masiro liweddewo tusirise basajja mmwe mwe basajja mmwe mumulindeeko program ejja egenda kuba ya Mmengo wammamba siibudde. All right, Kale tuanze again. Oriemu agambe kaye, you are very, very right on these issues that you're discussing. Oriemu, bannange era kyobola Bobi Wine katumukuume tumutaasa abaganda abasiru kubanga Bobi Wine Katonda amwadde omukisa wa Uganda yonna wansi yonna. Bobi Wine yagenze Nairobi omusajja gwayita Owino n'amuwulira nti alina Owino y'omu ku bayanga billionaires mu Kenya. Yayingira muri estate najja n'amugamba n'atweeting omusajja Owino yafugako yaliko governor wa Nairobi ye musajja yateeka ekivulu mu kkubo e Nairobi n'asiba emmotoka zonna. Bobi Wine ayimbe okumalira kiika abiri n'ayimba ng'ataddewo ebyuma. That is how Bobi Wine is loved. Tetusobola kukkiriza baganda nga basiru kumussa wansi. Tujja mwewagirira ate katwamuwa n'amanya y'engobi tujja muwanga yookero gwe mwabaganda buli muganda yenna omusiru tulina omwanika agezaako okutta okussa okufa ebya Bobi Wine tugenda baanika tugenda bamma obutebe nga ne bana abakwese kabaka musituwalyako muno mutetulina nekaye project tugenda okwogerako ku lw'omukaaga eyo n'omusajja owawano yagenze Nairobi n'emmotoka za Uganda 2 mwezi. Nebuuza gogenze ku bugenyi nogane convoy ne yeggwanga n'otambula nayo. Those are the issues that we're going to discuss. Why is it so? Mu Kenya waliyo buloga yagambye mbubeewunyiza nnyo nti Emia San wa president CDF aina convoy n'emmotoka ezimutambulirako ezisinga CDF we Kenya, ezisinga vice president we Kenya, ezisinga ne president we Kenya obungi nenge gwanga fu batusekera omanyi Museveni bulwagane Nairobi bali banna Kenya bamusekerera baga mbwayogera nnyo Oluswayiri nga n'ensi ye enswera ze zijjudde mu kibuga enswera ziri Kampala bayigwe kale akunkumire kansomeko messages zino ntono nnyo. Mr. Dembe Kalure, thank you very much for being on this particular program. Oriemu Bright, we appreciate your time. We appreciate Serwada Mariamu Muzana nyabo tuyanze akasena kano kotuwadde. Wamu Nezepa, thank you very much. Joyce Kamia, we appreciate it. Joyce Namudu, mwena tubagala nnyo mwebale okutambula munaffe. Nenga abambuza nga muze a little bit late. Munange oba webase ne wagamba munange nga bwe siri mu Uganda anytime ngenda kubeera busy. Let's do this program. Abasigadde mujja kujja bonako oludako. Nenga one thing, what the most important thing, Mbewa Zako, thank you very much for supporting us and moving with us. Mwe abali banamukutu the Flash Channel Uganda. You'll find us ku Twitter handle, ku Facebook. You'll find us ku our website www.flashradio.com. We shall be there all the time, and we are ready to continue moving with you, giving you information and all the time. Don't give up. You give us that data muzituwe mutwe airtime mutwa mafuta tutambule tugende, and tomorrow we shall be with the gentleman called Mukuru OHT but Danny Murika. We shall be with him. Amuno Mukuru OHT was Sewava, not this is Sava but Sewava. Togere kunsonga izimbe for Uganda. You can go through that number of mine, which is 772915165. 0772915165. That's my M10, not even a person, but the management, the studio line. Ida bebangamba nolina nkubira negamba camera people kindly mujje
tutule kwano tuweye muzukuke tusobole okusigala nga tutambuza enjiri y'enkyukakyuka mu nsi yaffe Uganda. Don't give up. Musigale nga musharinga our content and all the time. Please kindly go through that number 772915165. If you have any question, any inquiry, I'm ready. I'll be there all the time to give you updates, to move you, to support you where you need support. And if you have some adverts for yourself, because free money, but if you have some projects, some programs that we can advertise, you can go through our number, still 772915165. Tulange programs zo, tulange projects zo, tulange business yo, naffe osobole okutuwa esente za data tuzukukenga tuina amataala nga kwegali wifi nga kweziri nebisigadde bwe mitu. Unless if you have any question, give you 1 minute to respond. If you have any question, please you can text me and then you see where to translate to for the next hour. But if you know that, I wish you a very good morning in Uganda, good afternoon in USA, and maybe in Canada and the other countries surrounding us. I wish you the very best. Mbagala nnyo bana Uganda mbere bulungi. Nenga byonna whatever that went wrong. Oba olulimi luyiseemu ebigambo ebitabadde bituufu tusaba mutusonyiwe. Nina bano tujja kulaka nabeesootinge baba yina ekizibu ku munne, we let things go. Good morning. Thank you very much. Mukulu John Sembatya tukwagala nnyo na tukwagaliza olunaku olulungi.